Nateera gwe omulungi eyeekuumidde ku kyapa kyaffe kino ekya Zuula Uganda nkwaniriza mulundi guno. Naawe omupya eyakeegatta ku kibanja kino, naawe era nateera nkwaniriza. Oli ku kyapa ekiyitibwa Zuula Buganda. Wano nno we tuyigira ennono ya Buganda, empisa na buli kimu ekikwatagana ku Buganda. Nkwebaza okugyekuumirako. Gwe eyakajegattako genda onyige akadde era bw'otyo osubscribinge osobole okunyumirwa ebinnonogo n'ebirungi ebiri ku kyapa kino. Olunaku olwaleero nateera nkuleetedde ku myezi amannya gaagyo mu lulimi Oluganda, bwe ntyo nno ne nkuteerako n'emikisa gy'abo abazaalibwa mu myezi egyo. Wandibanga oli eyo ng'ozaalibwa mu mwezi ogumu naye ate nga tumanyi mukisa gw'olina. Bajjajjaffe nno baali bagezi era emyezi gyo ne bagituuma amannya. Obadde omanya amannya g'omwezi gwo, obadde omanyi omukisa gw'olina ng'osinziira ku mwezi gwe wazaalibwamu. Bwe batyo nno tuula nteere nsobola okukutwala mu maaso. Ntandise n'omwezi gwa January mu lulimi Oluganda gwe bayita Gatonnya. Abazaalibwa mu mwezi gwa Gatonnya bo baagala nnyo okwezuulira ebyabwe ebijja. Babeera beewulize naye nga beesigwa. Obwamakanika bwe baba basajja bubabeeramu nnyo omukisa. Tebatera kulaga nnyo kye balowooza. Bwe babeera bakyala basobola bulungi amaka gaabwe. Tugenze nateera ku mwezi gwa February. Omwezi guno bagweta Mukutulansanja. Omwezi guno abazaalibwa mu mwezi gwa Mukutulansanja mbu babeera n'obujjukize bwa kitalo. Okugeegeenya bakusobola bulungi. Bakwata mangu byonna ebiba bibayigirizibwa. Baagala nnyo okwambala obulungi era batera okufuna omukisa ogw'okukulira bannaabwe. Ebyakatemba babisobola bulungi nnyo. Olwo nno tugenze ku mwezi gwa Maaci. Guno omwezi gwe bayita Mugulansigo. Abazaalibwa mu Mugulansigo embu baagala nnyo okudiibuuda ssente era bagaba nnyo. Basoggwa nnyo ebisobyo ebiba bibasobezeddwako. Emikisa gitera nnyo okubaggwa kkono mu ngalo. Tebatera kuba na maanyi so tebatera kulwalalwala ate baagala nnyo okukyala. Luno tugenze ku mwezi gwa April. Mwezi guno guyitibwa Kafumulampawu. Abazaalibwa mu mwezi gwa Kafumulampawu mbu batera okuba n'emputtu. Baagala nnyo okuva wano okugenda wali baganda baabwe, tebatera kubaagala nnyo. Obulamu bwabwe tebubulamu mireekaano so bo baba ba mikisa. Bye bakubuulira bitera okuba eby'amagezi. Ate era ne tweyongera ku mwezi gwa Meeyi. Omwezi gwa Meeyi mu Luganda guyitibwa Muzigo. Abazaalibwa mu mwezi gwa Muzigo mbu bo baba bavumu. Batera nnyo okwesuubiza bye bataafune ate baagala nnyo okwetuusa ku bye batalina. Tebamanyi kugumiikiriza. Baagala nnyo okwambala obulungi. Batera nnyo okuba n'ebitone mu bye bakola oba bye bayiga. Baba n'omutima ogw'obwagazi so nga bakodo. Oluusi baba n'emputtu. Tebatera kweraliikirira. Tebalina bunyonyoogeze. Bwetyo nno ne tugenda ku mwezi gwa Juuni. Omwezi guno mu Luganda guyitibwa Ssebaaseka. Abazaalibwa mu mwezi gwa Ssebaaseka mbu baagala nnyo okuwanguka. Babeera batambuze. Balina nnyo obunyonyoogeze. Boogera
boogerayogera nnyo, batera nnyo okulwana era bagenda nakuduumirwa, batwaliriza nnyo bannaabwe. Bwetyo ne tugenda ku mwezi gwa Julaayi, mwezi guno guyitibwa Kasambula. Abazaalibwa mu mwezi gwa Kasambula mbu baagala nnyo ebinyumo, baagala nnyo eby'obugagga, baagala nnyo okufuga abalala era banyiikira nnyo mu byonna bye bakola. Baagala nnyo okwewoomya naddala nga bakyali bavubuka. Baagala nnyo ebivuga era baagala nnyo okujjajjaatibwa. Twolekedde ku mwezi gwa Agasiti. Mwezi guno guyitibwa Muwakanya. Abazaalibwa mu mwezi gwa Muwakanya mbu babeera bagumiikiriza, beesimbu, obubenje tebutera kubatabula nnyo, amaaso gaabwe gatera okulwalalwala, bakula mangu era basaanira bafumbirwe ab'omu mwezi gwa Muzigo. Twolekedde mu mwezi gwa Oktoba. Mwezi guno mu Luganda guyitibwa Mukulukusabitungotungo. Abazaalibwa mu mwezi gwa Mukulukusabitungo imbu basinga kusobola bya bulimi, baagala nnyo bafuge bannaabwe. Omukwano gwabwe tegutera kufa, ensimbi tebamanyi kuzikozesa, kibalowooza kyonna kye bakola, kyokka batera okuba abeesigwa. Twolekedde mu mwezi gwa Septemba guyite Mutunda. Abazaalibwa mu mwezi gwa Mutunda mbu batera nnyo okukwata n'okwogera obulungi ennimi ze baba bayize. Obunyonyogeze balina bungi, babeera n'ekitone mu bye bakola, basaasira nnyo abalala ate babeera n'obwagazi bungi, batera okuba abanafu era baba n'olulembe. Bwe batyo ne tugenda ku mwezi gwa Novemba. Mwezi guno mu Luganda guyitibwa Museenene. Abazaalibwa mu mwezi gwa Museenene imbu okubamatiza kiba kizibu, baba bagabanguzi. Bwe basanyuka kiba kitalo, ate bwe banyiiga tebasoboka, tebeegendereza. Baagala nnyo eby'obuyonjo ne bwe bitaba bya mugaso nnyo. Bwe babaako kye baagala kibatwalira ddala omutima. Emikwano gyabwe ebintu bajjula kubibamalako. Obufumbo bwabwe tebutera kufa, babeera bakambwe nnyo. Olwo n'ensemba n'omwezi gwa Desemba giyite Ntenvu. Abazaalibwa mu mwezi gwa Ntenvu mbu bwe balwala tebatera kusuuka naddala nga bakyali bato. Baagala nnyo okuyamba abalala, tebatera kuba bamaanyi nnyo, batera nnyo okubeera abayombi ate bwe bayomba teruggwa. Bw'obasobyako tebatera kukyerabira. Abaffe otegedde omwezi gwo engeri gye guyitibwa mu Luganda? Abaffe otegedde obusobozi bwo okusinziira ku mwezi gw'ozaalibwamu? Nate era nkwebaza okwekuumira ku Zuula Buganda. Kansabe tuddemu tusisinkane ku katambi akanaddako. Akuume atakuumira mpeera. Wangaala ayi Ssaabasajja.